ofunangayo akaseera n'okyalira ku banaku era ofunangayo akadde n'olowooza bwaba abantu abatalina kye balina mu nsi. Ofunangayo olunaku n'olowooza ku nfuuzi kuba nabo Mukama bamanyi, nazo Mukama azimanyi. Amanya gange bampita ni ku Rabongo, ndi wano ku Rabongo Art Village nate n'olwaliro tukomyewo. N'emboozi zaffe si za kubuguumiriza, za kukwata mpola nezo gy'okumuziwa time gy'okumuzifunamu amakulu. Though zandibadde ate za nkizo nnyo n'okusinga nga bwe ziri leero singa gwalaba weewaayo n'oteekayo okwagala okusinga okukwoteeka mu kulaba n'osharinga emboozi zino. N'osharinga emboozi zino ku lw'obulungi bw'abaana baffe, ku lw'obulungi bw'abamaama ne bataata ne famire zaffe, ne ku lw'obulungi bwa Uganda eno ey'enkya. Kimalamu nnyo amaanyi okubanga olaba kale n'olayikinga oba n'okomentinga ne n'obirekaawo n'obimma omukisa okutuuka ku muntu oyo omupya eyandiyambye minisitule eno okula n'ekolera ddala impact. Nze nzikiriza nti bwe neegatta nze naawe ne tugatta amaanyi tusobola okukola channel abaana baffe gye basobola okuwummulirako mu kuyiga okw'amaanyi. Tusobola okukola channel etasobola kuboola maama na taata na mwana. Tusobola okukola channel family channel yaffe ejjudde ebinnonogo eby'okuyiga era etasobola kwesittaza muto na mukadde. Singa tuwa amaanyi minisitule eno tusobola okuyigiriza abaana baffe ebintu bingi nnyo osanga bye tutakyalina budde bagamba. Kojja kweganga nti ojja kwesanga ennaku zino ebitutwala bingi. Obuvunaanyizibwa bwafuuka obuvunaanyizibwa mu bakadde, mu bazadde ne mbato. Buli omwaka era kwatagage ate nga tewali gw'onenya lwa mbeera eyo ensi bw'ekyo kati bwe yafuuka. Ensi bw'ekyo kati bw'eri tolina gw'ojja kunenya kubanga at the end of the day tulina ebintu bingi nnyo bye tuyita obuvunaanyizibwa ebitutwala. So singa tuyambako channel nga zino, channel ng'eno okukula, tusobola tufuna eddoboozi we tutali tusobola tuzanyira role ennene esobola tuyambako okuyamba abaana baffe okukula, okuguguka n'okwongera okwetegereza ezo ensobi ze bandikoze n'ezo ze bakola ne bazisembeza ewala era ze bandikoze ne bazikiipinga nga ziri wala nnyo. Ndi ne muganda wange David olwaleero era kugamba nzize ne David ono tubyeko n'ekyo kinyumya. David musajja mugezi nonno mwabadde bagoberera programs zaffe ezisinga. Omukulu ono yabadde kameramaani waazo. Yali tamanyi kamera naye olw'obwagazi bw'alina eri kamera nze nno nasalawo nkolagana ne muganda wange omukugu omu yali annyambako tumuyigirize era naye nno teyandyaza amaanya, teyankotogera, teyamukotogera n'amuyigiriza. Omwami ono bwadda ku kamera agikwatira ddala nnyo n'amaloboozi n'agayisaamu. Bwe naalaba ebintu bino n'obinyumirwa. Obinyumirwa ebiseera ebisinga biyinza okukubuzaabuza nti oba abikwata mukulu nnyo, abikwata oba alina ebirevu bikoma eri wansi, oba abikwata alina boodi eringanga muvule, byonna abikwata. Yali tabimanyi naye olw'okwagala n'ebirooto by'alina mu nnamu ye abiyiga era abikwata. Ekyo nno nkimwebaliza. Mukama ayongere amublessingire ddala kuba ffe nno nga TV eno ya Rabongo Metanik Rabongo live gwe kutuyimiriddeko ekameramanyi waffe. Mbe olwaleero ate njagadde muleeteko naye mu kamera twongere tunyumye emboozi, twongere tubeeko n'ebye tumuyigako, twongere tubeeko n'ebye tubuulirira abaana abalinganga ye. Tumanye olugendo lwe yajja ate wano ku Rabongo Art Village na birooto ki by'alina na nsobi ki ku myaka gye sofa ze yakalaba nga akola mu bulamu bwe, ngeri ki gy'awiringa okuzisolovingamu na kiki kyategese okuteekerateekera ensi ye ey'enkya. Nsanze okulaba Mr. David. Alisebo. Cameraman David.
amateeka ag'abatuufu bapita Nabimanya David era kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso. Nabimanya David kaakati nakufuna nakusanga ku luguudo nga mpita mu Sam pasita wa pasita yakuleeta wano. Bwe wajja wano waŋŋamba nti oyagala nnyo okukyusa obulamu bwe toyagala kudda ku luguudo. Njagala ombuulire era abatuuliriza obabuulire watukotya ku luguudo. Lwaki mu bifo byonna wasalawo oluguudo na lwaki essaawa zino ogamba nze sigenda kudda ku luguudo? Nansobi ki ze walaba ezaakuleetera okwekyawo ogamba nti nze kanve ewaka ngende ku luguudo? Kubanga ku myaka gyo wandibadde osoma, wandibadde waka, era wandibadde kugamba oli mu family setup kugamba eri organized obulungi. Maama ne taata gye bali. Nze ekituufu nkulidde mu bastep mother naye ate nze okudduka ewaka sinenya maama wange oba step mother wange kuba ye yali agenze kukola kimu bazadde be, yali agenze mu bazadde be nga muganda wange bemanyi tukolera mu katale. Omuganda wange aliwa mu katale ne baŋŋamba kola emirimu nzire wano ng'ebintu bitukula buli kimu kiryoke n'emmere ng'ofumbyeko kuba mmanyi okufumba matooke go nga manyi n'omukinyi n'ebijanjaalo okubisiga. Naŋŋamba ofumbe naye nfumbe ekyo kyo nali nnina okufumba kuba nali nnina okukola ki okulya nga nkola ki nga njoza ebintu njera olujja ngenda nkima amazzi. Kati nze nga mmanyi muganda wange maama agenda komawo ku ssaawa 7 ssaawa 6 awo ez'emisana awo maama waffe yakomawo ssaawa 10. Emirimu gyonna egy'obuwala ngirekeddaani muganda wange kyokka. Tewafumba wagaana ofumba? Kwakufumba nafumba kuba nali n'okulya naye okusiimuula enju, okwera mu nnyumba, okutereeza entebe, ebyo byonna bigaana neŋŋaana okubikola neŋŋenda. Manyi tuli balenze ŋŋaŋŋuli abali ku kyalo tulina gurupu yaffe atugenda tuli eyo kasaawe, tulina essimu tuli eyo kasaawe. Omu mukwalo gwange agenda eyo ewaabwe kuba tuliraanye ŋŋamba David maama waakuyigga. Sokoleke essimu ani yagibawo? Essimu nga mukwano gwange omanyi omu bo bagagga alina ne PS2 bamugulira geemu ez'oku PS kyawo. Naŋŋamba mukwano gwe omulala naŋŋamba yali akiriddeeyo ng'ewaffe naŋŋamba David maama we ali mu kuyigga n'omugo ne mugamba iyi maama nabadde mmanyi agenda komawo ssaawa 10. Naŋŋamba David maama we akobyewo nsooka ne neeraliikirira omutima ne gunkuba manye ebintu egundi okugira okwoza ebintu saayozezza kola kisaakoze nakozeeko gya bulenzi. Maama nanoonya n'atandaba nga neekwese nanoonya neŋŋamba kati nkoze ntya okumuwona nentambula bukunguudo mpaka mu katale. Alowooza eki? Alowooza eva mu katale ewa muganda wange ebadde mu katale nefuusa avaayo ansanga mu kkubo. Naŋŋamba David ngenda kukuba kankomewo gwe linda nkomewo. Nagenda mu katale tima nekantujja neŋŋenda nensooka nenkolaakolakawo obuli mulimu nsooka nenjimala. Alitadaye dakomawo naŋŋamba David maama agambye agenda kukuba. Anita ye sisitawo? Ye sisita wange. Naŋŋamba maama agenda kukuba. Naŋŋamba ki nensooka nendowooza kuba nali mbaddeko kuki street y'enansana ndowooza kati nemugenda ku street. Omutima gwaŋŋamba genduka buddusi waka nange ekyobusiru nenziruka. Nasooka neŋŋaana okudduka nensooka neneekweka omanyi tulina emizigo awo nagamba ako akazigo ako kaliwe kati ekiyungu nenkiyingira ku mizigo gye batannamala neneesibirayo. Banoonya maama akomawo abuuza Anita mpulira nabyaliwa maama nze badde simanyi afulumye wano eno
nga mmanyi agenze naaba. Ne basooka ne banjiga ne ngamba kati bajja kujja banfune muki mu kano ka store. Sooka ne ntambula Bukungujjo mpaka ku kkubo ly'e Kakiri. Ne ntambula Bukungujjo. Nsooka ne mbeerako omwo mu Kakiri kiro nnyo nga ssaawa 4 ssaawa 5. Nsanga ekiyumba ekirala. Nagwa naye nina akakutiya nenagwa. Nagwa omwo. Neneebaka mpaka ku makya. Nenzirayo ewaka. Nta nangamba wasuzeewa. Nangamba nsuze kunoonya, twasize tukunoonya. Nangamba maama akuse. Naye sigalawo. Ate olweggulo bwe lwatuuka nangamba genda ewa Kalisiti. Manyi bamuyita Senkuuge naye ffe twali twamukazaako Kalisiti. Nemugamba nangamba genda ewa Kalisiti nengendayo nenne. Kalisiti yali akola mulimu ki? Yali akolera mu katale nga wa byennyanja nga beemanyi ne maama. Nangamba genda ewooyo. Nengendayo nemugamba ntangambye neebakeko wano maama anzita egenda kunkuba. Nanzikiriza kuba yali mukwano gwa ntya bulungi nnyo. Nanzikiriza neneebaka nakeera ku makya ne tulyawo ebyokunywa ne tunywa breakfast nenzirayo ewaka. Bwe naddayo ewaka kumba nita yateeseza ne maama kunsibira mu nju agenda amuyite andobeseza ku mmere. Manye emmere njo njagala okulya. Andobeseza ku mmere ng'asibira mu nju ngaggala. Omanyi olwo olujja olwo bwe lutyo naye olwaffe nga lulina ebinyolo munda ne wabweru oyingizamu ekisumuzo n'osiba. Nga naye bw'oggula ekyo ekimoyo ky'omunda nga baasibidde eno wabweru nga bagisibye n'enywera osobola olusindika ne lukola ki ne lweggula. Ngenda olaba ate gwenjagala okuggula ate nawo baasibyewo kofulo. Ngamba kiki kino bagenda kukuba. Mukwano gwagenda gamba bakusibidde bujjo. Ekizibu tebakimanya nali neefulukuta nnyo mu nju omwo webandekawo neefulukuta nemanya buli kimu we kiba. Kumbe ekisumuzo ekirala kigundi kifeeke ekirala manyi we kiri. Ngenda noonya bwonga obwali tebumanyi nawe kiri noonya ngenda ojjukira manyi we kiri ekisumuluzo. Ngenda nsooka neefulukuta nkwata ekisumuzo nzigulawo nsindikawo eggula. Sooka ate mpitamu bangamba David tebava kusibira boojo. Nsirikawo maama agenda okujja ndowooza yajja nga siriimu. Awo we nafunira ekirowoozo kudda ku situiti y'e Nansana nentambula Bukungujjo. Omanyi bw'ova e Kakiri lugendo luwanvu naye oba bubuzibu luba lumpi. Natambula nentuuka e Namusera nentuuka ewa Kiso nempummulamu we natuuka ewa Kiso. Kwesa ekifamira dwe yali mutejaawo. Newa Kiso twali tubaddeyo naye nga ndina maama mulala. Ntuuka mpummulamu nenziramu nentambuliza Bukungujjo mpaka Kayunga. Nenziramu nentambuliza Bukungujjo mpaka Naluvule. Nenziramu nentambula Bukungujjo mpaka Wamala. Kyamu bannyingidde Nansana. Natuuka eyo Wamala naye ate twali tubaddewo bifo bingi omwo mu Nansana ne twali tubadde. Kati nentambula mpaka ku Yesu Wamala kusituti we nali. Nembeerako okwo we nasangira ate ne mukwano gwange omulala owa Masiki. Angamba nyina ewantu we mmanyi mwe ba street kids we muba ne tutambula. Mpulira nkooye naye ndina tutambula kuba nkimanyi jjajja wange ali mu Nansana. Nali mpulira nkooye nentambula mpaka mu kibuga ne bantwala nga simanyi nga nyina n'amaala okulaba ku kizimbe ekinene nga simanyi mpuno bizimbe biwanvu. Nensanga omanyize ekituufu ndabika nyina mukisa bukusa. Nensanga omwana ava okuwenja nangamba oli mupya nengamba y'ebitaano nangamba n'olukumi nangulira ekyayi n'omugaati. Yali ava kuwenja kiki kye bayita okuwenja? Okuwenja okugenda n'otandika okebera gundi ki biduramu osanga akabokisi n'oteekamu soft biki ebyo byonna byuma n'oteekamu kwe kuwenja oba owenjeza okuwenja ssente. Soft bye byuma. Soft bwe buveera bona agamba akasooda
soda mwaba kati keeko soft onagamba akengata akaba soft nga si black bwe buno obwa black ne green oyo aba black naye kati waliwo buli eri soft aba agonda nengamba kati mponye netuyingira ekibanda kyashafu netubeera omwo nembeera omwo era eyo mukwano gwange genasooka olaba street eyanyamba nangamba jantugende tuwenje nantwala enakasero nambulako nga sitegedde nambulako kuba abantu bangi yambulako nesooka ate nezungirawo mu kibuga nakasero wonna simanyi nakasero simanyi mu kibuga simanyi nakolodi Kampala nentuuka kolodi Kampala bwenatuuka kolodi Kampala ate nenzikirira manyi nze nzungira mu kifo ekyo kimu bwe nazunga tuuka eri ewa pasita Manjeri bwenatuuka ewa pasita Manjeri mbabuuza mu Kisenyi ewa kuba baali bambulidde ekifo kye ne mbabuuza mu Kisenyi ewa nengenda mu Kisenyi ne baŋŋamba kikiri naye tuweeyo ekido ne mbagamba sirinaamu emmali yange etubadde tuwenja bagitutte ne baŋŋamba kale ejja ntukutwaleyo ne batutwala mu Kisenyi nenzigukira mu kigalaji era mu galaji obwo baguliramu maali nga wonagamba ebyo byenkugambye bwe bagulira ebyo kati emaali baali bagitutte oba bali obalimba nali mbalimba kuba lesitiru baali bagitutte yali ambuzeeko kati oli eyakubulako yali alina emaali jjukira yali abimanyi okusinga nga ngamba londa ekyo londa kiri nga yakutte kaddeeya kati bwe natuuka ne bantwala nenziramu nennyingira ekibanda ntuula omwo nga simanyi kuwenja ebyo ebiseera nga simanyi kuwenja ntuula omwo enjala netandika okunnuma ne batandika okunfaako nga bwe bampeeguuja abaleseewo ku mmere nampa abagize kyayi nga mukoye nampa baani abaali bakuwa ba sweet kid oba abantu baba mu kibanda omwo abantu ab'omu kibanda baali balabanga firimu mu kibanda abakeera mu kibanda abo okunywaliramu kyayi okuliiramu emmere abo nga bembeera kaakati ekibanda ekya firimu tebabagobanga munanyini tebabagobanga mu kibanda lwaki kyabanguyira nnyo okukibeeramu anti kati oli abaafa ku ssente naye oba omupya omuwala 5 oba ebiseera ebyo bakiyita kiddo eyo ku bbala bakiyita kiddo bw'okimuwa akubeezaamu oba okedde n'okeesa oba ogize bw'oba mupya naye bw'ogedde okaddiwa ng'akimanyi obeeramu nnyo yatandika okusaba ku ssente awo we nabeereramu naye wagenda wayita wiikisi 2 ndi omwo wayita wiikisi 2 we nasangira mukwano gwange naŋŋamba oyo Kato naŋŋamba oyagala omulimu Kato Mavini naŋŋamba oyagala omulimu ne mugamba ye naye mulimu ki nga guno ogwange kutunda ki masiki ne mugamba ye naye olwo obukuba bwali butonyerera nantwala ewa boosi we Kato Mavini yali alina boosi yali amukozesa okutunda masiki gwe muganda wange ampuliriza Kato Mavini ali myaka nga 12 Kato sokojje Kato mbadde sirabe nti wooli itawali walitolinya kumayinja itawali ki yamanya gajja kusala Kato Mavini ono ali myaka nga 12 yali alina boosi we waliwo abantu abakuŋŋaanya abaana abato ne babawa emirimu ku street ekyokukola omwami ono yali atunda masiki era eyatwala ono ewa boosi we waliwo omuntu eyali abakola ki abakuŋŋaanya abaana bano abato ng'abakozesa emirimu gy'okutunda masiki gwali gwa kutunda masiki gwokka gwali gwa kutunda masiki kakati n'emirala okudduka wakola sawo azitunda ngoye masimu rediyo kati yabakuŋŋaanyanga n'abakuŋŋaanya ne mugenda ne mutundira masiki twali abantu nga 4 kuba nali nze nono namuza ne Kasiru twali 5 nevalist kakati sokoleke Mavini omwami oyo mwamufuna mutya gwe wamufuna otya okufuuka boosi wo nze namusanga mu kibanda nali nfunye amuza nali ntera kulaba amuza ng'ambuuzaako nange wenatuuka mu kibanda nemubuuza yagala omulimu netutandikirawo ebyemikwano kakati boosi oli yagamba nga nfunirayo abaana abagala okukola
yangambagamba funire naffe tutandika okukolanga ebirimu nga njagala nnyo nga simubba ssente nga mbalira ssente nga mutwala ssente ezo zeyabaze. kati boosi owamufuna nali mpaka baali bantegeera nnyo nampita agamba agala omubiri nengamba ya oyagala mutwalo 10. kati wali otuna masiki ngaakuwa ssente yazikuwanga ezo yampanga naye nali musana agamba talinaamu ssente nali alooni tumunga mpayo emitwalo 2 nga nsindika waffe nampa emitwalo 2 emirundi 2 nga nsindika waffe. kati nosigala ng'okyamukolerawo yakusindika ewammwe n'omuddukako nange nimugamba njagala kuddayo ewaka ate basi yali amanyi zintwala kubwerere teyampa na ssente nampa akasawo ngenda mu kyalo. omulimu otyo ogwasaanawo nze twatuuka timugamba mpangayo ssente ng'alidde looni ng'awulira ensi emutamye nataka kutuyisizaako obubi nange nimuvaako abo basooka okugenda. kakati akusindika mu kyalo okomawo tya mu kibuga basi abantu baali bamanyize baali bansangeyo waffe nga ntunda buntu obwo nebansanga nebantwala ng'embalala nebanzizaayo kati nange nomulinga nganzigeyo nekampala lumu natuuke nekampala olwasooka bantwala nga simanyiyo nensula mu kintu ekyo ngaeva nga zinkoganina nga zaagala kunnuma. kiki kyewasulamu eba abantu bebasindikayo nga batwalyako emigugu gy'abantu ekigaali abasirikale nga baagala kunkuba enkya ne bafuna omutanzizaayo ne bambuza amanya g'ewaffe bantu kibeemanyi nambaza nga basibamanyi omuntu omu nagamba alina gwamanyi ewaffe ne bamukubira ne bagamba oyo omwana tumumanyi ne banzizaayo mbeera ng'omwezi gumu naye nenzirukayo nenkoma bwengi ntandika okutegeera ekibuga nengulayo kamotoka nga mu kikube nenkatunda 2 buli kinali ngenda nga wambula. kakati David osanze Marvin akugambye nti nze nina boss njagala kufunira mulimu akututte wa boss yantwalayo nsooka nembeerako nambuzo oyagala nawe oyagala omulimu nemugamba ye nampa omulimu tandika okukolanga katoya nambuza ekibuga nangamba kati waneno bayitawo wano kuba ye yali aluddemu ebiseera ebyo nangamba kati waneno bayitawo wano nemanya amakubo manyize nkwata manka stamberma ng'otuttewo bulungi kyawo lengenda tutandika okukola nendolaba neralisa amuza naye natandika okukola ne bamuwa omulimu naleeta amuza ate naleeta Kasiru ne Kasiru natandika okukola. Kasiru we yatandika okukola nera ate namuza naleeta Evarist yaleeta abantu 2 amuza leeta Kasiru ne Evarist batandika okukola naye nga Evarist ebiseera ebyo Kasiru ye yali tanayiga kimafuta naye nga Evarist abba ku ssente zaani za boosi n'agula ku mafuta ngagakweka kwaludi Kampala mu kigundi twalina amuza ne tumulaba biseera ebyo nga nvuddeyo nali nvudde ku bbala. kati ng'osulawa twali tusula ku mulimu gwa boosi nga musula mu dduuka lya boosi boosi yatandika obasuza yatandika otusuza. kakati boosi gamba obwesige yali ng'amunzira ng'amugamba simubi tebanywa biki biragalalagala nange ne banesiga ntandika okukola butaba ne batandika okuba boosi ne bagenda nga bagulira engoye buli kimugamba bawezanga ssaawa 2 nga tulina okulya ne kumakya ne tunywa caayi. bukako gutya abagoba atya mumaliriza mutya ng'omulimu guweddewo? twabeegoba kuba yali alidde looni nga yatweyisizaako obubi takyayagala tusasula naye amuza simanyi oba bamusasulako naye nze basasulako emitwalo 2. kakati tugende mpola boosi alya looni mwegoba gwasooka okwegoba nolekayo Marvin ne Kasiru ne Evarist ne kati kankuvire ku lutoto. Kasiru gwe basooka okugoba yo bamugoba bugoba. Evarist naye ne abeerawo ne batimanya anywa amafuta sekyo
bakimanya nti anywa amafuta ne bagamulemesa naye Evarist ne yeegoba ati nange nali ndi awo oba kyekyaŋŋamba nga tukimanyiro boosi takyatusasula takyakola ki naye nange nenvaayo n'amuza nendolaba naye agambye nze nvuddeyo tetubiyisaawo awo nga nnaku 2 oba 3 awo nnaku 4 ne Katonda avaayo tandika beera abantu 3 abantu 4 kubanga ebiseera ebyo ne Kasiru yali tannayiga ki mafuta netubeeraawo nga tuli abantu 4 netusooka netwegobako Kasiru yali atandise empisa embi ayagala okulwana netumwegobako eyo netumumala netubeera abantu 3 twabeera awo ono n'agenda mu kitaawuzi lumu bamugamba oyagala ogenda kusoma n'agamba ye nebamugamba ojja kujja ku Lwokuna olulala eyagendayo twagendayo 3 waliyo Uncle David yanjagala nnyo nambuusa bakuyitani nemugamba naye nze kituufu nze sirimba manya gange ekyo kyekisooka mugamba nze nabimanya David. Waliwo abalimba amanya gaabo? Waliwo abagalimba. Lwaki baba bagalimba? Baba tebagala nga bamanyi oba bagalako abeewaabe nga tebalaba bategeera nebekyusa bwe batuuka nga bakyusa amannya abajakyusa nawana eno baali bagakyusizaako Amuza ye yali agakyusizaako kaakati mulimu guggwawo mukwatagana ggwe Mavini ne Amuza Kasiru mumwegobako ate Evarist ye yali anywa amafuta oyo twagamba tetujja beera naye anywa amafuta tumuleka kaakati Evarist anywa amafuta Kasiru mumwegobyeko yali ayagala nnyo ebintu by'okulwana mga ffe tugenda kulwana kakati Amuza kuba we twaleeta ano Amuza gwatuwuliriza omulimu guno oba obuweereza buno si bwangu bwe tuleeta wano abaana abamu tusobola okuleeta abaana nga 4 naye bwe tubaleeta still kugamba tebashuwaddeyo nti bagenda kubeera wano abamu batoloka ne baddayo tufuba n'oleeta abaana 4 3 ne batoloka ne badda ku luguudo noddayo n'obalondoola noddamu n'obafuna 2 ne basikiriza okubeerawo 2 ne batolokayo ne baddayo ku luguudo kugamba omulimu guno gulimu gutambula bwe gutyo tekisigamba nti bw'ojja omwana ku luguudo kyekiba ekyenkomeredde akkiriza okubeera ewaka no okubeera ewaka no luba lutalo lwa njawulo kubanga jjukira abaana bwe bava ku luguudo baba bayingidde famire empya baba ku luguudo eyo baba bafuuka bataata ku myaka emito beefuga yamanyi gye lwalina okunaaba yamanyi emmere gy'alina okulya wawa alina okwebaka budde kiba alina okwebakiramu kwekate wajja mu famire eno empya agenda n'asangamuko ku mateeka amatinitini nti tunaaba saa 12 ne ku makya nti ku saa 5 oba 4 oba 3 TV tugyesonywemu tuwumulemu kugamba embeera eyo eyinza obutamuyisa bulungi nalabanga atazze mu kkomera kyekibatolosa abasinga ate era baba balona kugamba oba nkyogere ntya sikuba embogo mu interview kamba baba tebamanyira kuba n'abantu nga ye okuba mu bantu abakwatakwata ku bintu byabakolagana ennyo naye kimutama nga ye obulamu bwe ayagala kuba yekka ekyo nakyo bwajja mu seetaapu ng'eno kugamba obulamu bumukalubirira nnyo n'adecide nga addeeyo ku street kati bwe nali nfuna David ne Mavini bajja 3 naye ogwasooka bonna badduka ne baddayo ne tuddamu ne tubafuna ne bakomawo kati bwe bakomawo Amuza n'atoloka n'addayo Amuza tuyatoloka emirundi nga 3 yatoloka emirundi 2 naye Amuza mu kutoloka n'addayo ye ate teyali nganga bano Amuza wadde yadda ku luguudo naye ate yali akozesa buli kitamiiza ng'akozesa amafuta akozesa naye nga wala giyanywako naye nga gundi amafuta teeka Kasiru alina ogamunywesaako olunaku Kasiru yagamunywesanga lwampaka bayingira ekikutiya namugamba okwebaka bukikutiya kyage sooka oduuse Amuza n'anuusa naye kyensuubira kati alabika aganuusa
kati amuza yalina ekifuba ekitawona ekyo ekifuba ekyo kitawona kuba twagezaako kijjanja ndowooza we yatolokera ntandisa okijjanjaba kyava ku kyekifuba ekyo gwe oba olowooza yali anywa enjaga gwe muganda wange olisi biki olisi kyeki n'obusigala buno buwunya bulungi naye kaba kawunya bulungi kawunyanga lemoni wabeerayo aka red aka white n'aka green olisi buba busigala babuwunya bulungi buwunyanga lemoni buwunyanga apple kati wabeerayo apple ne lemoni n'akakyakalala aka white kati amuza yabujjanga kabibiri kamu yali akagula yali tebimulema funa lunaku oba ebisatu gwe muganda nga mpuliriza amuza gwe twogerako alina emyaka 13 amuza gyemyaka gya amuza 12 13 kuba bano kati kugamba bwolaba ekifaananyi kyabano kyekifaananyi kya amuza lwakuba nti ate bano baali basinga ku amuza obuwanvu kati ni ono bwayimirira naye gwe nga bwolaba wano ne amuza waali lwakuba amuza yali mumpimuko okusingako ku bano so renji y'emyaka yaabwe yali myaka 12 13 so bwe tubogera ku muntu yali akozesa amafuta yali anywa akayage yali akozesa olisi togaa nti musajja mukulu yali afaananira ddala ng'abakulu bano era bwe twabafuna abantu basatu naye amuza yatoloka n'addayo olw'okuba nti ate ye wadde twamufuna naye ate yalina enjegere nnyingi nnyo ze yali alina okwekutulako ati mu prosesi okwekutulako enjegere ezo omulimu guno si mwangu waliwo bw'otuuka nga kugamba olina okumucyangacyanga obukodyo bungi obumu bumunyiiza obumumalako emirembe kati kyobulaba asobola okutoloka n'adduka n'addayo so amuza yali anywa olisi amafuta yali n'emyaka 12 kaakati musigala abantu basatu mwegobako kasiru live etandika okgenda mu maaso mugikwasaganya mutya nga sinasingana bano nalina ka bizinesi kange nga sinagenda ne wa bosi naye nasobola tundira biscuit nenfunayo ningenda baala wali abangulira nga zisoda nenfunayo omusajja nga muvubukavubuka ng'atunda amagi amagana n'agamba kalidagamu tujowaca n'agamba ono mwana mulungi kutunda amagi ne basooka ne bampa omulimu ne bagamba kati kwatagana amagi tutambule ffenna nga tutambula ne tugatunda naye amangi nali ngaasa nzija nga njiga ogakwata gatwala batandika okuneesiga nga bangulira emmere ne bagamba kati ngenda kwagana amagi ga mitwalo 5 gatudde sente ogireeta ewaka nga gatunda nga nzizayo sente tumu ne gaddiba kati nange bama buli twe gyentunda nga ninako omutwalo kati nange nindowooza ng'omugezi bwabeera nga nange ne sente kansoke nange ntundemu amagi ningagula ngate nalaba tunda amagi olunaku enaku 2 nga nfuna 6,000 5 oba olunaku lumu nga nsindika mukyalo ewaffe nange bwenamala nyizayo ewaka nzija bizinesi nga mpulira entamye naye nga mulimu sente nempulira ngaentamye nenkomawo ntaliko owenja ate bano baali banjigiriza okuwenja nenkomawo nembenja bwotyo nabo nga batuzizaayo buli omu ewaabwe basinkanira naye ne basanga ze ng'ajja awenja kaakati mukola akabinja kameka abantu basatu mutandika okuwenja boosi abagoba ku mulimu yali arooni natandika obeesizaako obubi ebintu bimutabukidde takyayingiza sente takyakola mugaka tuve wa boosi mutandika life yammwe mwatandika kusulawa nga muvudde wa kwa boosi biri yali abasuza mu bizinensi ye kati mwatandika kusulawa mwakikwasaganyanga mutya muwenja musulawa tetwalina bantu bangi waffe twali tetwebaka bantu babangi anga tufuna nga onagambye amaduuka g'omukisenyi gali ngeye ennyumba obubalaza bwako kati ffe tufuna akabalaza kamu netumanyako kaffe terikebakako terituwunyiriza kimafu kakati omwasanga awo ng'omuntu nga yebase kabalaza kamu mwamukolanga ki oyo nga ow'ekibuli ennyo yamugjawo mugamba vaawo netwalawo obukutiya oluusi oba netweyingiza akakutiya twalinanga kijayanti tuyingire ekijayanti twayingira kijayanti ntumala
nga nakugambye lumu ono n'agenda mu kitawuluzi. Bwe yagenda mu kitawuluzi ne bamubuuza oyagala okusoma n'agambayo naye nga omumanyi tetwafuuka nga baluganda tasobola kukola ki kugenda wantu nga ffe tetuliiko. N'atuyita naye tusangayo ne tugenda mu kitawuluzi ne bamubuuza ababonya mu mafuta n'abagamba nedda. Awo ne basooka ne bagira tubeerako eyo ne tugendangayo buli kanaku lumu oba baali batutte baana ku ssomero oba baali bazizaayo ewaka. We twafunira omukisa ne tusanga Uncle David n'ambuuza erinnya lyange mugamba nze nabimanya David. Awo tubeera ba mikwano naŋŋamba gwe kati ku Lwokuna jangu ne banno ne tugendayo ku Lwokuna olulayo. Twagendayo Uncle David n'atandika otukuba ebifaananyi. Ne tufuna Uncle Andrew. Uncle Andrew yali azze kututwala ku olwo. Yali azze tutwala n'atusooka n'atutwala ku Road Kampala ku poliisi. Tulinayo ekipapula ekitukkiriza okubeera naffe. N'atutwalayo baba nabyo nga onagamba waliwo gundi ya abuse gundi yaki omwana kugamba babasosanga ku poliisi ne mufuna ebipapula ebyo then ne babatwala. Batutwala kati ne tubeerayo ate n'abaana abalala be baali bakutte nabo ne tubatwala ffenna wamu. Mwabasanga ku poliisi be baali bakutte then ne mubajja ku poliisi ne mugenda nabo ne ankwani ankandulu twagenda nabo naye nga omu namu ekize ky'okukuba banne kiisi basajja banne kiisi. Kati beeraawo natandika n'ayagala okutukuba naffe kiisi nga yeekuba ne bali eri betwajja nabo. Kati bwe beekubanga kiisi ne tubaloopayo babakuba kibooko eri omutezannya naye nga tebakuba naye nga bw'okola ensobi nga bakugambyeko ekiseera ekiweze naye nga bw'osusiza bakukuba. Kwegamba bano bwe bagenda ku poliisi basangayo bannabo abalala. Poliisi bwe yali yakwata Uncle Andrew nabo n'abajja ku poliisi abatwale mu omu. Naye bwe yajja ku poliisi mu bo mwalimu abamu abalina emize egyali kwegamba emize gikuba bannaabwe kiisi. Balina emize egyali gikuba bannaabwe kiisi. Bano bwe baba balaba nga omuze gukulidde ddala bali bakuba bannaabwe kiisi ne baba baloopa embooko neevuga. Embooko neevuga naye kati nze ekizibu ekyaliwo ate komu gye bantwalako ate nga bamanyane kyadde wange nga bamanyi kati essomero lye nalisomerako laliita kyaludikeya kulo limaze emyaka 2 mu Kakiri. Kati emyaka 2 mu Kakiri naye nga baasa waayo ki awo n'agamba gundi mukoowo akolera ku ndiye baasa kw'eryo essomero. Kati walibeerayo Uncle Francis mukoowe. Kaakati kyendabye ekisinga obukulu mu mboozi eno omwana wa switch takolagana na muntu amumanyi era akabbiro ke bw'akizula nti omumanyi omanyi ne waabeera nga wavaawo agenda ewalala kuba ogenda kumuzaayo ewaka. Naye ate nze nali ebiseera ebyo ffenna twali tukooye zamweza n'ono ffenna nga tukooye nga tulina okugumirawo awo wetufuna emmere tukakanya bulungi tulya kusande tulya ku nnyama tulya ku gundi ku byenda tugenda okusanga. Naye kati olwo ate waayitawo nga wiisi 3 oba 4 mwezi mulamba nga ndi eyo mwezi ogwokubiri tegwamalayo bazadde bange kubanga alina akakwate manyanga Uncle Francis yalina akakwate ku baasa. Bwe baazudde bakadde bo n'ogamba kati nno wano sisobola kubeerawo bazudde bazadde bange nina okutoloka nemba wano. Mwatolokawo basatu nga we mwali oba gwe watolokawo omu bo ne bakusangayo. Ekyakutoloza mu omu wali kuzuula bazadde bo. Ekituufu saatoloka ekyo kankikuga tali kutoloka eri bw'otoloka kyalo kyonna babamanyi
balina okukwata ate bwe bakukwata bayitira wankandulubu liyakyama omumwa yaka nga batuleeta twasagayo omwana yali adduse ku ssomero atolose ku ssomero lya African Nuts bwe yagira bwe yatoloka ne tumusanga yali atolose kuba home budget African Nuts naye yina essomero bwe bakufunire omuzungu asobola okulabirira n'akusomesa gye bakutwala kati mwana atoloka ku ssomero agamba mama yange baali bantwala ewaka mama nangoba nankola ki sajja anko ankanduwe yatutwala yamukuwa kibooko nga wonagamba ekigo ky'omuyembe owekya ovacado n'atisika namukuba kibooko nakubiri ne bamutwala kati ne tumanya tunatoloka bajja kukola ki bajja tukuba ate batutte ne tugamba kati ako kasigalewo oba batwala ewaka batwale ne bantwala ewaka olwo nga tulima baffe twali tulima geeti kuba omuntu wali buzise mungi tulima ne baŋŋamba ne batugamba ne bajja ne baŋŋamba gendo nabo yambala namba nenyambala kimanyi batwala ewaka ne baŋŋamba tukuzaayo katima ne kankuba ngenda nanzizaayo ate bwe banzizaayo mama yali talina buzibu nansindika ewa jjajjaawe wamaama we bwe yansindika ewa maama we maama we yankuba kibooko maama we nga tazannya oli omukadde nakati akyaliwo sijagamba yafa akyaliwo naye navaayo nali nagamba siriddayo yakuba nakwasa eriiso oyo yali senga wange ebyo biseera byadda nkagambye esikuze na maama wange mutuufu oze okulaba bamaama ab'enjawulo bamaama ab'enjawulo obeerako ewoono obeerako ewoono obeerako ewoono nabeerako ewoono naye newasenga kati senga wange yeyanjasa eriiso muganda wange omulala gwe bayita kampulula yeyankuba omulawo gwe guno ogusodda ebijjanjaalo ekyo ekisodda kyeyakwata n'akubba muneeno nga bakututte wajjajja oddukayo otye wajjajja nate onodda ku street eddukayo nezira ku street kudda ku street mbeera ku street nembeera ku street lwaki waddukayo wajjajja yankuba yayitamu beegatta babiri ne maama nankuba nti bwe yankuba nga ngenze ensibuka buli kadde ne bayita maama ne beegatta ne bajjusiba enju ne bankuba kibooko nensibuka ku olwo ate nga sikibaji ateeka ne maama wange omulala ali omwo munaasana wali erike ku masitoowa akolera awo nansanga nga neebase mu kigoma kino ekyamazzi myala gyali gyakala ekyo ekigoma tekikozaga tekikozesebwa nga neebase kuba kyalinga ku luguudo naye nga bakisimba nga neebase maama nansanga bali ne mukanda wange gwe bantuma erinnya lyerimu naye muto wange anzirako ye kati ate muganda wange omuwala gwaddako kati awo mwoyo maama stepmother wange oyo omulala nakwata natwala ku poliisi poliisi ey'Nansana gye bakukwatako n'otolokayo oba nankwata bo nga bo bwe bankwatira ne bantwala ku poliisi baboda nali njagala gendawo oyo maama ne bankwata ababoda ne mbazuuza nga sikyajjukirawo embazuuza ne batwala ewamala ate nenzikirira eyo wansi nga sitajjukira waka wennyini ababoda ne bantwala ku poliisi ne basooka ne bampujjamu awo ng'etaano bantuuni kujjako awo ng'etaano neŋŋamba kati awo fudde ne awo nasangirayo kakwano kange akalala kali nga kaluddemuuko netugamba nga kaluddemu mu kkomera ko kaŋŋamba kaluddemu ng'ennaku nnya agamba kati nno tugenda kutoloka nze manyi pulaani ey'okutoloka twefuusa abagenda okukola kyokufuka gwelindako ku makya nze omanyi nze ndi mukubi wa pulaani mu kutoloka olowooza omulembe gw'okkuba abaana gukyakola amakulu golowooza okugunjula abaana baffe n'embooko kikyalina impact ekyabakolako ye solution esinga okukwata abaana nga bano abato ne tubatwala mu makomera ne tubasiba olowooza kirina kyekibagattako oba kyongera kwonoona bwongo bwabwe kubanga nze ndaba tukwata omwana tumukuta ali ku street yadduka ewaka lwamukuba ne tumutwala mu kkomera eyo jazze n'asangayo ate eyakuba maama we
embooko n'asangayo eyasumulya ettaala ly'emmotoka n'asangayo yali akiisinga balenzi banne kale oba omusiyazi kugamba ne beekuŋŋaanya ate ono nga kugamba ekimutwaliza ku poliisi kyakudduka waka ate tumutwala ku poliisi nga waliwo oli eyasiyaga banne ono ne yabba enkoko ne beegatta nga bwe bali abaana abato kati emyaka gino giri shaapu nnyo giyiga buli kamu kulowooza tekibongera ate kugukamiza emirala nakusaanyawo fyucyawe ng'abaana lwaki tufuna kugamba nze lwaki tufunayo engeri endala zisobola okuwumbirira abaana bano kale ne bwe babasobezza netufunayoko ku ngeri y'omulembe guno omutebi y'omulembe guno ogwa .com gye tusobola okubuuliriramu abaana baffe nga twewaza embooko n'amakomera nze nga ndaba nti embooko n'amakomera bye bikyasinza ate okubaziika simanyi kubanga nze ndaba abantu bangi kati abakwata abaana bano mbooko komera naate ekiba mu komera gwe tebakusibaako naate nze bansibako bakusiba nga bakutte aida ndi soda ne bakutwala mu komera from there and then ne bagala okukusiyaga ekiro from there and then oli nasola nga akuyigiriza engeri gye basumulamu ettaala ly'emmotoka from there and then kugamba ne bafuna lectures ez'enjawulo ate nga zabwerere ogenda okuvaayo nga gubakwata aida ndi soda n'enjala bwekuluma olowolerezaawo mu kusumula ettaala ly'emmotoka kuba baali kusomesa mu kkomera so embeera y'okusiba abaana abatoloza teyadiba kale bweba teyadiba mu nsi ezaakulaakulana bakyagikozesa kale bweba teyadiba kye tugidibya ne tutondawo ensi endala ey'okuyambamu abaana baffe okubakuumira mu kkubo gye twagala babeeremu tetusobola kufunayo ngeri ndala ekkomera yonna okuba byebisinga part 1 eya David katugikomyawo tujja kukomawo ne part 2 bateesa okutoloka mu kkomera ali ne kakwano ke yasanga bakasiba ddako kali omwo mu kkomera bagala tetulina kuba wano tulina okutoloka baatoloka batya basobola otoloka kyekyabatuukako babakwata biki ebyabatuukako nga bamaze okutoloka oba babakwata ne babazza mu kkomera nze kyemmanyi kiri kimu nti bakwata nga otoloka mu kkomera tosigaza bukongovule babakuba obukongovule ne babwasa basobola bakyo bikwasaganya awo tugenda otandikira paati tugwe muganda wange ali eyo share like comment subscribe ministry nesobola okufuuka ey'amaanyi singa osalawo okuba ekitundutundu ku yo tetuleka mboozi zino kulabira abantu 18 20 10 tukigiwa amakulu tulage ne bannaffe abatusekerera nti ffe tetusobola kukola mulimu guno mu ngeri endo kitugukolamu nti tusobola okugukola tetulina kuwemula tetulina kusasamaza tusobola okugukola ku lw'abaana baffe ate ne tuvuganyiza ddala mu ngeri envuganya ennungi nabo obuweereza buno ne bubaako n'omuntu gwe bukwatako gwe buwonya embeera yonna gye yanditomedde ng'emutuuswako abaana be nabako ne byayiga kisoboka gwe muganda wange tokoma kulaba subscribe share obuweereza buno buwa omukisa ng'oyitamu ekyo ng'oyita mu kusharinga emboozi zino eri ensi zimanye nti wabbali w'omugga ate waliwo eri ensi endala ne wabbali w'ensi endala ate waliyo emigga leka tukuguke ffenna tukugule n'abalala ffenna ku lw'ensi empya eyeeyagaza abaana baffe gy'emiti emito era gigenda okuggumiza ekibira leka tugifuule ekyomuweeno ng'obudde tebunnayita ng'oyita mu kubulesinga channel eno ly'ettafaali erisooka nga tonnakola kintu nakimu bless this channel ng'oyita mu kusharinga ng'oyita mu commentinga n'okwagaza abantu abalala channel eno omulimu guno gwe tukola gufuuka ogw'omuwendo abaana baffe baguyigireko n'ensi eguyigireko mukama bawa omukisa mbadde ne David muganda waffe Marvin yatuyingidde mukawo makati kubanga abantu nadde njagala mbaweere ddala ekifaananyi ekituufu nti Marvin yani David yani balina emyaka emeka singa twayogedde ku Marvin gwe n'otamula wandigayo ba Marvin alina emyaka 4 yono omukulu Marvin yali alina bizinensi ye ng'alina n'abamukozesa mukwano gw'ono bwe baapanga obulamu omulala yadduka amuza ne tujja munoonya kuba era tulina okudda ne tumuwa ensonga lwaki talina kuba ku kkubo lwaki alina okuba wano kubanga nze nsubira wali obulamu obweyagaza mukama bawo omukisa mweraba